Essula ey'okusatu ey'akatabo Kikonyogo egamba nti ngenda okuyigga enkofu. Olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 31 lwe lunaku lwe twalagaana okugenderako ekabuubiro okuyigga enkofu. Nze nali nzija kumala kukola tulyoke tugende ne Kaweke mu mmotoka yange. Bwe twandituuse ekabuubiro nga Kaweke andeka eri ewa kitange nga ye agenda kukima mawangala atutwale eri enkofu ennyenje. Zoolaga omulungi tezirwa. Olunaku lwatuuka mu ngeri gye ssaamanya. Lwafaanana entawuluzi ng'ogirengeredde eri ewala. Olunaku olwo lwatandika n'akasana akayinza n'okusuula omuntu kawasanzi. Newankubadde ng'enkuba yali ya mwero mu biseera ebyo. Eggulu nga lyonna bwe lyereeze liti, ye owange, anti nga n'enjuba kuli ku ggulu eringa enkulukukku bw'eneebeera mu Lwera emu bwe mummululu. Ye oba kangeze ku nnyanja yaffe eno Nalubaale. N'omala osigulamu ebizinga byonna ebirimu n'olyoka oddira ettaala eyaka obulungi ne gy'oba oteeka wakati mu nnyanja. N'enjuba eri bw'etyo bwe yali yeesumaalise ku ggulu okutaaliyadde akale akamu. Nalaba obudde buli bwe butyo kwe kugamba Kaweke nti tujja kugenda nga bumaze okukka. Naye olw'okuba nga tetwayagala kutuuka kiro, twasitula mangu nga tumaze ekyemisana. Bwe nakwata ku mmotoka nali ng'omuntu aliko omuzimu. Endiima gye yaliko nga ya kitalo. Mu kkubo mwe twayitanga twalekanga bakuba nduulu olw'engeri mmotoka gye yali ewenyuukamu. Nange yali agivuga n'endaba ng'ekkubo litandise okufunda. Naye tuba tutuuka tuti ku kikondo kya mayiro 26 awo mu bikajjo by'omuyindi Metta, mmotoka n'empabako n'esala oluguudo. Era yakasala n'ey'omuyindi eyali eva Ejjinja n'eyerula bw'eti mu bwanga bwaffe. Omuyindi bwe yagenda okuwunjula adde ku mukono gwe ogwa ddyo yasibira ku ggulumu. Nze nakebuka mangu nga mmotoka ewabye n'engiwunjula n'engizza mu luguudo nate nga bwe nninya ekiziyiza. Naye nno newankubadde embiro zaayo zaali zikendedde, bwe yasala nate oluguudo n'etomera eggulumu n'ekyamakyama mu maaso. Eri neeya munnaffe omuyindi olw'okuba yatomera n'amaanyi gaayo gonna, yava mu kugongobala n'esensebuka busensebuse. Ye nno omugoba bagenda okumusikayo nga bbuno awogose. Essabiro limenyese ate n'ennuuni kateeyulike. Siri kuleka wabi akuleka ku mmere ennuma. Kaweke bwe yeemulula teyadda. Nakanda kumumagaamaga mu nkuyanja y'abantu abaali bakuŋŋaanye nga takubikako kimunye. Nalwa ddaaki ne mmuvaako. Anti nga n'abasirikale batuuse. Nabo tebaali babi. Olwamala okupima n'okuwandiika bye baayagala nga batulagira kuggyawo mmotoka zaffe. Eyange olw'okuba nga nti yagenda okutomera ng'embiro zikendedde, yayonooneka katono era yali esobola okutambula. Naye loole yajulira ginnaayo kugiwalula. Ebyaddirira saabirinda nga nejjawo, okugenda okutemya n'okuzibula nga ndeka buubiro. Abakulu bwe nabategeezaako ku byali bintuuseeko baŋŋamba bugambi nti bwe wandirabye ng'olugendo lugootaana n'okuggyamu omwasi wandirulesse eno n'otojja. Saabanyega gwate ebyo bye baali banzizeemu bye biriwa. Kye nakola kwe kulagira obulenzi obwana bwattu Mawayira ne Mukalazi bumperekereko tugende tuyigge enkofu. Biri eby'okugenda ew'amawangala nali mmaze okubiggyamu entya. Bwe tutyo twalinnyalinnya olusozi olwali emmanju waffe, nze nga nkulembedde ne kuddako Mawayira ne Mukalazi. Ate n'embwa zange 2 kiri muttu n'ekyo tonnalya nga zikoobedde. Ensi y'eri yali nkalu ng'erimu ensozi ntonotono. Wakati waazo nga waliwo obuwonvu obutono obuzaawulamu. Mu buwonvu omwo okuggyako mu bifo ebyasudde-sudde temwateranga kubaamu bibira wabula omuddo omumpimpi. Ate ng'eri ku ntikko z'ensozi yeetera okubeera ebifo omutali muddo nga gali awo gabangirizi ag'ettaka. Omwo oluusi enkofu mwe zaabeeranga nga zizannya. Oluusi twandigambye nti nga ziwuga
oba nga zinaaba. Naffe bwe twatambula ne tutuuka mu kifo ekiringa ekyo, yali mpisa yange okwetegereza ebigere by'enkofu mu kifo ng'ekyo, era ne ku mulundi guno bwe nakola. Mu kifo ky'okulaba ebigere by'enkofu nalabawo ngatto ezaali zirinnyiddwa awo mu nfuufu, ate ng'obubonero bwe zaali zireseewo bufaanana n'obw'engatto z'akaweke. Nayongera okuzekkaliriza ndabe gye zaali ziraga, naye bwe zaatuuka mu muddo ne zembulako. Mawayira bwe yalaba nga neekenneenya ku ttaka kwe kumbuuza nti, "Onoonya ki? Simanyi ogamba nti waliwo ebigere by'enkofu." Yali tannakimalayo, omusinde gw'emmundu ne gubwatukira enzivuunuko w'olusozi kwe twali. Ate amangu ago ne tuwulira omulango ogw'omwanguka nti, "Yaaye nnyabo, onzise." Embwa ezimanyi okuyigga kasita ziwulira emmundu ng'evuga zidduka mangu okutuuka emmundu gy'evugidde ne zireeta ekiba kikubiddwa. Nazino ezange bwe zityo bwe zaakola. Nalaba zidduse nange n'ensimba okwo, ne Mawayira ne Mukalazi bwe batyo, anti ne tuduma. Bwe twatuuka ku ntikko waggulu nga tulaba embwa zaatulese dda, tetukyazikubako na kimunye, ne tuyimirira. Twagenda okulaba ng'embwa zaayise dda mu kawonvu ate zirinnyalinnya akatunnumba akalala nga zijula na kukavvuunuka. Mu maaso gaazo ng'eriyo abasajja abawera nga 4 nga badduka, era ng'embwa bezigoba. Ku basajja bano tekwali n'omu gwe nasobola kwetegereza olw'okuba nti baali wala nnyo, wabula omu nalaba ng'ali mu ngoye ezaali zifaanana n'ez'akaweke ze yalina nga tuva entinda. Nafuba nnyo mwetegereze naye ne sisobola olw'okuba nga baavunuka mangu akasozi ne babulirayo. Tuba tukyali awo tutangaaliridde, embwa ne zikomawo. Ku mulundi guno zaafuluma ku ludda lulala. Luli bwe zaali zidduka zaalaga ku bukiika obwa ddyo, naye mu kudda zaafubutukira buvanjuba. Ate bwe zaatutuukako we twali ne zitandika okugomokagomoka nga ziringa ezikonga olusu lw'ekisolo oba olw'omuntu gwe zitamanyi. Olwo naffe ne tuzigoberera tulabe kye zaali zinoonya. Twazigoberezanga luggumuggumu, anti nga n'emmundu maze okugiwangamu amasasi nga ngikwatidde mu nkwawa. Buli kintu ekyandinsaze mu maaso tekyandirutunze. Omuddo ogw'oku nsozi ziri tegwali muwanvu nnyo, anti mudda bwali bukuli na mbumbu njereere, naye ensi bwe yagenda ekula ne mulyoka mumeramu ebiteete n'eccooco. Emiti gyali gyalumaggamagga, wabula obusaana n'obulemanjovu nga bwe bungi. Pozza ate ekintu ekirala ekyali kiziyiza omuntu okulaba gy'alaga ge gayinja agaakula ne gagangayira. Kyokka awo we twali tewaali mayinja ago ga lugogoma. Omwo nno mwe twasaalimbira ne basseruganda n'embwa zaffe nga tugenda tulingiriza mu buli kafo akaziyivu. Nalaba sirina kyenzuula, amaaso ne ngajja ku ttaka ne ntandika okutunula eri ewala mu maaso. Mba kyenzije ntambuleko ebigere mpawe bizira, Mukalazi kwe kunnyamira nti, ofa, tunula wansi olabe. Ekyo yagenda okukijja mu kamwa nga nange mmaze okwesittala ku kintu ekyali ku ttaka. Gye nakuba amaaso nga ku mulambo ogwegolodde. Nafaako ku ssaawa eyo. Lwakwogera mangu nti nali nninnye ku mulambo, kyokka saamanyirawo nti gwali mulambo. Wabula kaŋŋambe nti nalaba omusajja ng'agalamidde ku ttaka. Emikono gy'omusajja ono gyombi yali agigolodde ng'omuntu agalamidde bw'agigolola ng'alina kyakunukkiriza ekiri ku ttaka mu maaso ge. Kyokka gino tegyali myereere, gyali gikutte emmundu lugogoma. Kade bwe nagikubako eriiso lyange ebberyeberye, nalowooza nti mpozzi nannyiniyo yali agalamidde bugalamizi aginkube. Ekyekango tekimanya muzira. Emmundu yange newankubadde yali eriwo lwakukuba buli ekinsala mu maaso, ku ssaawa eyo nali sikyamanyi nti njirina era nga siyinza na kugikozesa. Wazira nabuuka bubuusi mu bbanga ng'olulenga. Okwandibadde okudda ku ttaka, amagulu gaali tegakyasobola kumpanirira, era bwe ntyo ne nteruka buterusi n'engwa. Ate bwe nagwa, olw'okuba nga saagwa lwakweyagalira,
n'emeguza kuli ku mulambo wamma ggwe ne nzirikako. Omulambo guno gwali gwa musajja eyakula n'awola. Yali ayambadde ebigoye ebiddugala nga ne mu bigere anaaniseemu ebigatto ebyali bijjudde ebiraka. Ensingo ye yali ntuggivu ddala. Yali musajja kabula butugiro. Yalina ettwe ng'aliweza ate nga lyangalama. Omubiri gwe gwonna gwali mweru okwenkana ogw'omuseesere. Bambi ng'alabika nti ebyokunaaba yali tabitwala ng'ekikulu. Bwe yakubibwa emmundu ku nsingo yagwa ne yeevuunika mu ttaba ly'omusaayi. Okugulu kwe okwa ddyo yali akugolodde ate okwa kkono ng'akubetedde mu vviivi. Oluba lwe olwa kkono lwe lwali lwangazise ku ttaka. Mu kamwa ke akaali kaasamye nga muyingiddemu omuddo n'ebisaaniiko. Natuulako awo wansi ku mbubbu male okuddamu oluyingo. Bwe naddamu ak'obuntu ne ndyoka nzijukira nti n'enduulu zikubibwa. Olwo nno ne ndagira muwayira ne mukalazi ne balaya enduulu. Okunyooma munno si kirungi naye baana balenzi bali baakomerera enduulu ziri nga za mwanguka nnyo. Nange bwe nagiranga ne mbayambako naye anti nze mu kuleekaana siri mulungi, ndi mulwadde. Nga mmaze okulaajana ennyo, abeeri ewa kitange baatudduukirira era be baatuyambako okukuba enduulu ezaasomboola namunkunkumbo w'abantu. Zaaleeta abeebule n'ebweya. Mu abo nga mwe muli n'ow'omuluka. Oyo bwe yatuuka n'atandika okunteteza ng'ambuuza ebibuuzo ebitaalina kye biyamba n'akatono. Nalaba ntawaanya ne muwabula ne mugamba nti ekisingako kwe kumutwalako mu mmotoka yange tugende e Kawolo okukima abasirikale. Ekyo naye musajja wa Katonda teyakinyooma. Amangu ago yalonda abantu be yaleka nga bakuuma omulambo. Nze ne mawayira ne mukalazi ne tumukulembera ne tugenda ewa kitange kubanga ye yali mmotoka yange. Mawayira ne mukalazi twabaleka awo, ffe ne tukwata mmotoka okugenda ku poliisi e Kawolo kubanga ye yali etwala ekitundu ekyo. Twagenda okutuuka e Kawolo ng'essaawa zigoberera 12 ez'akawungeezi. Ebyatutwala baabikolako mangu ne tuweebwa mmotoka bakuntumye okwo nga kuliko n'abasirikale 4. Bo bwe baagwa mu yaabwe naffe ne tugwa mu yaffe ne zikaaba. Akataayi okugenda okusala ekkubo nga tuli kabuubiro. Olw'okubanga eri eyatemulirwa omuntu teyaali kkubo ddungi ligendayo, mmotoka zaasigala mu bulungi bwansi, omulambo ne tugukimira ku bigere. Ku ttale tetwalwayo ng'omulambo tuguleeta nga tugukuba ku bakuntumye ng'emisinde giddiŋŋana. Olwo ye ow'omuluka yasigala, nze mu mmotoka eyange ne ŋŋenderamu bw'omu. Bwe twatuuka e Kawolo twayogeramu ebiti 2 n'omuzungu akulira poliisi eyo, n'oluvannyuma ne twawukana ne ŋŋenda mu maka gange agaali mu Mabira. Eyo gye nasula. Essuula ey'okusatu awo weekomye.